Full stop. Tukwaniriza ku mukolo gwaffe ssebo taata. Wantama. Kati nga nsengulanga lwaki nkutama? Nkubanja. Omanja? Sekawere. Sekawere. Omanja? Nkubanja. Naye omukolo nengo ogamba oti. Nze ndi stadium. Obulamu bugamba ki? Omwana ali atya? Akumisiŋŋaga yagamba muleetera omusajja akwemmanja naye nkuno. Essowaani ogenda gijjayo? Wabula anyamba akaawe. Kwata essowaani. Ng'ezitowa. Baba. Bajja manyi ennaku yaabwe. Ango tukwatireko omuntu wabula nkwatirako. Kati jangu tungamba nga bateekako ateekeko kisebo. Kapere byoli mu kuteekako obitegedde? Ffe tugenda kulya mmere. Mugenda kola ki? Ffe tugenda kulya mmere wamma temuli mu kulya kati ffe katubalageko. Covid abadde atuyisa bubi nga tetulina we tujja. Kogwe. Naye ani yakwambazza? Ani yakwambazza? Kapere. Ensuuti ani yakwambazza taata? Kimala. Abitegera komwe buyi aliye Kapere. Oya kwati ya kwati. Oya kwati ndira wangu. Ipambule. Mulwawo zirya? Bogambye. Sajja. Bane Kapere tolina woyita buli wamu oyiseeyo baaba. Eno nkoko. Eno nkoko. Eno nkoko yongera kekisamu kirala. Sigira ku. Yabantu. Kapere bena bisobola. N'olwali. Full stop aliwa. Full stop aliwa. Full stop wa mtwali yake. Kapere. Mero najimala we. Mero ngofunye nyingi. Kabalinga bakusedde enkoko. Mero Covid tumumula yatuukawo mu Uganda. Tumuloza nti emere twale tunagijja. Covid okuba yatuukawo. Ffe tusazeewo naffe tujje ku mikolo gy'abanene. Era kezo wali nange wendi. Ffenna abanene weetuli. Naye nga bakwambikaze. Bakuyise. Bampise. Bampise era. Mmere n'akumala. Mmere n'akumala. Ejja kumala weggwawo. Tukomawo nga ne. Badde oludde ebbanga ky'okulya.